bamusaasire omusango yagukola tetuyinza yakola omusango tuyinza gubuusa maaso kukakkana ku bantu bakulu n'obawewula n'obavulunga si kirungi ne bw'obeera obeera gwe nga gwe bagambye ebigambo onyiiga era ffe abamu tetukola bintu bya bukambwe ennyo simply because tetulina n'amaanyi gabikola naye ne bw'obeera gwe tuguma ebigambo byeyogera n'obiwulira nga obiwulidde naawe owulira bubi ojjayo enjala naye lwakuba nti ffe enjala ezaffe era ozijjirayo tulaba ku mikutu by'enjawulo okola kyamaanyi nnyo okubeera ng'okikola olunaku lwaleero bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda eddala ekya Erias Lukwago abadde ayagala nnyo artisti kuba ngeri gye babadde mu kusaba olunaku olw'eggulo olunaku lwaleero nga tusuubira bayinza okubeera nga okusaba essaala zinaakola bamuwe beyiro egaanye so nga ate ensonga nnyingi era ezitambula wali ne Balamu wamu ne Nammere bangi babatandise obbawewula obbagamba nti beetumiikiriza bampaana asusse byonna tugenda tunulayo tulabe ddala kituufu kiri ki ndi ne omukulu Obotono tugenda batunira mu nsonga zino ez'enjawulo awo ensonga ze engeri gyazirabamu byayogera ensonga ze nga ye omuntu engeri gyazirabamu ate era omunoonyereza kwaniriza nange nesimi obulamu bugamba ki mukama abumpadde yesebo bw'oli otya nange mwendini bulungi amiina sebo baŋŋambye olinamu ekisujjasujja ennaku ezo kifuba kibadde kingisenyiga mulimu ekisujja naye mukama akyatukuuma akyakuwaddeyo omukisa ofunyeyo chance endala kati weebale kuweereza bantu oba oliawo ne Katonda kyavudde akulekeramu n'agamba Focus TV togenda kati kubanga teri bulwadde butatta so buli lwolwala n'owona Katonda aba akuwongedde omukisa ogw'okubeerawo so abatulaba mwenna muli mutya mwasuze mutya mwasibye mutya kusinza yonna gye mulabira tubeebaza gwe wenna ali ku mukutu guno tukwebaliza ddala nti weebale okuba nti ogoberera omukutu guno si kyatteeka nti olina okugobererako naye bw'oleka emirala gyonna n'ojja ku guno ogwa Focus TV kiba kyankizo era tukikwebaliza n'olwekyo tovaako wuliriza ebigambo byetugenda okugamba ate obigambeko n'abalala nti omusajja yagambye ABCD naye nga mu bikulu ennyo bye tulina okwogerako tulina okwogera ku mbeera za Uganda ne bwe tuli kati ate kubanga kikulu nnyo okutegeera bwe tuli ne we tulaga nga tutunuulira ebyo bye tuvuddemu history ya determining where you're going. Very true. Yes, because omuntu yenna atamanyi ne bwabanga omuntu kyovola nti abantu bafaayo nnyo okutegeera wavaawa amanyi n'okumanya olagawa kubanga oli bw'alaba gye wava ne bw'oba tonnatuuka gy'olaga amanya gy'olaga ontegedde oli bw'abanga yategedde bulungi nnyo gye wava n'omuwulira gy'evuddeweewo n'akutegeera amanya gy'olaga kimuwa ekifaananyi nti ono alina w'alaga so bwana bote ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga eggulo twabadde n'okusaba ne tukuŋŋaana tekwade kusaba nnyo kwade kwebaza Katonda era n'essaala zaabaddemu twalombye edduwa ziri zennyini nga twetaaga atleast olunaku olwaleero ezaakamulali olunaku olwaleero omuloodi oba former Lord Mayor afune beyiro bambi naye era paka okutuuka n'olunaku olwaleero bigaa kiyinza kuba kiki bote beyiro ewanamye egaanye ekkooti tubadde tugigoberera ne babadde gira tetujja kwogera nnyo biri mu kkooti kubanga omusango gukyatambula kiba kya buli az'amaanyi ate kimenya n'amateeka okwogera ku bigenda mu maaso muki naye tukkirize nti kkooti ebaddeyo n'ebyetulayo ku midiya byebyo omuloodi addiziddwayo oba fooma muloodi addiziddwayo ensonga ze zikyali mpanvu kubanga omusango gwotasobola gamba nti bamugumusibako oba gwotasobola gamba nti bagumuwaayiriza oba gwotasobola gamba nti kubanga ogamba nti bamuwaayiriza kitegeeza gukakasa toki so kati egwo omulimu gwa kkooti yeyina okukakasa nti ddala yazza omusango oba nedda kubanga era bakyali mu mbeera ya suspect ani stuff like that so mu nkola efaanana bwetyo tulina kumusabira ffe abamu abakwatibwako I'm just giving a picture nze sikwatibwako ne bwabeerayo sikwatibwako kuba ne bwabeera bweru sifunamu ne bwabeera munda sifunamu ekifaananyi kyotusiigira kati nkisiigira nti kakati
lowooza ku mukyala we abaana be n'abantu abafaana bwe batyo n'emikwano gye egy'okutusegere abantu bayogera nabo ddeire kati nga nzibwe nkulaba wano buli bbanga nti bw'oba toliiwo nti baakusiba era we buzayi mukulu ye musajja wange aluwa okyegedde newankubadde tusizya bizinesi naawe y'amaanyi era kinkwakatako okutegeera kati be bantu benjogerako nga bolaba kati bwe tugamba nti Tugume yalagawa musajja affe tukyamulaba kubanga Tugume tuwangaala naye wano ebintu byamusobako era nze mbasaba bamukole ki bamusaasire kubanga Tugume ng'ovudde ku bino byayogera ku media ate muntu mulungi personal muntu mulungi ate era ne gavumenti aginaako buzibu bw'oba onoonya ku bantu abalina obuzibu ne gavumenti Tugume taliimu Tugume bizibu abirina ku mbeera embeera emuliko okyegedde Tugume ebintu abirina ku ki kitegeeza obawo embeera y'enkalu Tugume ye musajja Tugume yanoonya akalulu twanoonya naye akalulu ka Museveni yes twali naye nga tunoonya akalulu ka President Museveni kale omuntu nga Tugume badde nsaba mu bigambo byange nsaba bamusaasire ayinza okuba byayogera byamutabukako byamusimatuka ne bwe tuba tebisimatuse ayinza okwogerera mu muudu endala nga waliwo ekimuli emabega avudde wakanga emmere teri yabyogeranga naye ng'alina waali mu kweseetinga kati ebyo byonna byakutunuulira n'olwekyo Tugume yonna gyali tumusabira n'abavunaanyizibwa nabo tubasaba mu bigambo ebisinga okuba eby'eddembe bamusaasire omusango yagukola yakola omusango tuyinza kukakkana ku bantu bakulu n'obawewula n'obavulunga si kirungi ne bw'obeera gwe nga gwe bagambye ebigambo era onyiiga era ffe abamu tetukola bintu bya bukambwe ennyo simply because tetulina n'amaanyi gabikola naye ne bw'obeera gwe Tugume ebigambo byeyogera n'obiwulira nga obiwulidde naawe owulira bubi ojjayo enjala naye lwakuba nti ffe enjala ezaffe era ozigirayo enjala ozigirayo mu busobozi bwo tojja kujjayo njala zazeetaaga kudda ku sitriti mwepimire eyo bigweraawo so ebyo webiri so bwana Bote kino ekya Beyiro ya Lukwago tukitule nti kati it's a new normal zimbeera tugenda otambuliranga bwe tutyo kwa political prisoners kyabulabe nti kifaanana bwe kityo naye gavumenti mugisaasire oba amakooti for that matter ekooti ezo zibaddewo nnyo ku lw'abantu naye abantu tebabaddewo nnyo ku zo ontegedde bw'otunuulira ekooti ne bibadde zijja ziwewula bikola biki Beyiro ku Beyiro naye omuntu n'afuluma ali n'akola kyekimu okyegedde kati bw'otulina omuntu nga Muwanga Kivumbi weegomba okutalukwago oli kye yakoze in 24 hours kubanga gwe Muwanga Kivumbi oyinza okuba nga olina ensonga zo ezikuluma ng'omuntu naye tunuulira ekifaananyi ekinene abantu babeera nnyo selfish sometimes tunuulira ekifaananyi the broader picture ng'omanyi nti wakyaliyo banna abali mu kkomera bakuwadde Beyiro ate gwe n'ogya abusinga wayisa omufumbiro gyali Erias Lukwago exactly bonna ttiimu kati are you being real are you being honest because olutalo luba lutalo okyegedde bw'oba omulaba akulinnye ku ngalo bw'ati ng'akulinnye ku ngalo naye nga temunatuuka kufulumya amasasi tolifulumya kuba ogenda kukubya banno bonna abali awo kati gumira bulumi gumira buno obulumi ambushe otaaseko gundi yonna tactics z'olina Bote walwanako ati nze nkubuulidde nze ndi musirikale naye ndi musirikale wa munda nnyo si bano aba bulijjo nze ndi musirikale wa Yesu nti wobeera ku front nedda mugudde kava nga bwe twali tulwanyisa covid nti covid ne bwolaba baagaananga abantu okutambula waliwo abaali basobola n'okutambula naye olw'obulungi lwa banno bonna leka tubeeko bye tufiirwa tusigaleko ewaka
kati lwe lutalo lwe balina bwe balaga ddala bayagala kulwanyisa President Museveni balina okweteekateeka okumulwanyisa obuki kubanga balwana naye ali organized okubasinga kibi nnyo okuyingira mu ringi nga tebakupimye tebategedde haiti yo ojja kukuba akasajja okatte bakuteeke ku busajja nganze bampa oyo ebyaffe bya street naye bwe banaapima kiro nga ayina nkaaga nze nina 12 eri etya kyobala bakebera ne bakebera omutima ne bakola ki pressure gundi zitambula zitya palusi mugende mu ringi nga bamanyi nti bano abagenza okulwana batuukanye n'omutindo gw'okulwana anaawangulako yenna abajja kuba awangudde buwanguzi lwa tactics ze naye nga bonna batuuse ku mutindo kakati ffe tulina obuzibu nti abantu abali mu byobufuzi basaaga nnyo ate bayuuza kuba kati nkubuulira mazima kati abayimiriddewo lowooza ku bantu abayimiridde ne bagamba nti tweyimiridde Mwanga Kivumbi nti twetaaga akaluka ssente bweziti ne baziwaayo ne bagamba tumweyimiridde n'afuluma balowoozeeko bali kuki kuba ne baba kati kooti negamba nti mutuleetere omuntu oyo bamugjawo kuba kooti si yamukutte yo kooti yamuta n'abamukutte tewaliwo gweza gamba nti yono yamukutte olugaba nti poliisi poliisi tosobola kakasa nti poliisi kubanga engeri gye yakwatiddwamu kati ekibuuzo kyane kibeera bw'ababa enemy babadde bamumanja ssente because you cannot be sure bw'omanyi yamukutte bwe babanga babadde bamubanja be bamukutte bwe baba batujju be bamukutte how do you be so sure okyogera kyengezaako okugamba assumptions zonna zotasobola zibusa maaso lowooza ku muntu gwe bagamba nti Mwanga Kivumbi olina kubanga ekikuleetesa okweyimirira omuntu nti omumanyi ne bw'anaaba agaanye okujja mu kooti olina wojja omujja kati bamuleete awo kati bamuleete kati gwe balowoozeeko now that kind of selfishness that kind of feeling where you think that you are more important than anyone else is very bad so era byebireetedde Balukwago okusanga obuzibu kati kwa Beiro tekyalina makulu Beiro kati tekyalina makulu kati lowooza ku kooti amakulu gayo gandibadde ki amakulu ga Beiro gandibadde nti omuntu bw'afuluma olw'okuba nti turespectinga kooti leka tupozingeeko musango katusooke twejje mu bikolwa kooti lwaki yankutte ontegedde tusooke tutereeze ebyo kino ekiriwo tukiguse bwe tumala okukiggusa tutandike ekoozi empya okuleka nga osazeewo kubeera muyeekera noka kati nze nsazeewo ngenda kubeera muki muyeekera omuntu okumubeerako obusungu n'otamugamba tekirina buzibu tekirina buzibu tekiri dangerous era osirika nakyo gundi yo namukyawa bw'olaba ayita wali nga gw'oyita wali osooka omalirize ky'olimu kubanga olina ky'olimu ky'olina okumaliriza Beiro ekuweebwa ogende esooka omalirize weeteeketeeke amateeka osobole bulungi okuzannya n'amateeka on fair grounds kubanga buli lw'obeera mu kkomera n'abajulizi bo babula n'abajulizi babula omujulizi rights zo ng'omuntu ezimu zikuvaako naye kooti bwe beekubadde fair egamba nti fuluma oboze ng'ova waka kiba kimaze okuteeka mu position ey'okuwininga omusango boguluuzinga kitegereke nti ddala wagukola naye kati ate bw'omala okujja n'obeera nga ata abyerabidde kitegeeza ne bali abakuwa Beiro batuka ne bagamba tubawazaaki akakati addayo atya mu kooti y'emu n'agamba nti mumpe Beiro addayo atya mu kooti y'emu n'abagamba mumpe Beiro nga weeyisizamu eyo enneeyisa nti omusango gwakutwaza ate ogwongedde nako time zitu so lwaki mwami Erias Lukwago akyalina obuzibu nti
nti ebyobufuzi mwabyonoona mwabinaabuula ne mubikakkanya ababizannya. Bwe mwabinaabuula kati byafuuka bintu ebyokusaagasaaga, kooti muzikaluubiriza, kooti muzivuluga, kooti oli najja n'agamba nti yes kooti ya gavumenti naye kati muteddewo ekifaananyi ekibi nti kooti teyeetongodde. Teri kintu kyetongodde mu nsi yonna, ne Museveni teyeetongodde. Buli omu alina ebimugayidinga. Kooti nga yo teyeetongodde. Yes, tewali kyetongodde, naawe teweetongodde. Nange seetongodde. Kyogedde tekikontana n'amateeka. Anti amateeka gakolebwa bantu. Kooti eri independent. Kooti eri independent. Naye kooti eri guided. Kyova olaba okitegeeza. Ekisooto gyayo nti teyeetongodde. Eri guided. Court must be, and the court must be guided. That's why President Museveni ameetinga abaki? Abannamateeka, ameetinga abalamuzi. N'abagamba bannange, etteeka lye lino, naye waliwo enkulaakulana efa olw'amateeka. Tukyuse wano. Lwaki temusala amagezi mugatapute mu mateeka mulabe nga temunyigiriza bantu naye ng'ate n'enkulaakulana weeri? President Museveni muli yayombesa abantu bannamateeka aba kooti nga baddira enkulaakulana. For example, waliwo investor atadde ssente ku ground billions in dollars azitaddewo. Yes. Abazitaddewo kadeideyi n'ava eri bulooka n'ateeka omusango mu kooti. Kooti nejja jokingire n'egamba nti ebikolebwa ku ttaka bikome kati until further notice. Nekimala emyaka egyo. Investor ataddewo